mulimu kyagenda mu maaso kyekigambo UPDF Amendment Act 2025 yaleese abantu ba bulijjo buli muntu ayogera ebitongole by'amateeka ebyanakyewa byogerako ye kwagamba nti amagye gawambye essiga eddamuzi njoga nnyo ku lukwako kubanga agenda kujjayo natubuulire omuteeka gali abiri agayise agakyogeza abantu ebigambo bingi mwemuli Political Parties Organization Amendment n'ebibiina by'obufuzi ebyo mulimu tubyogedde ebbanga ggwanvu naye kirabika abantu bakyala okwongera okunyonyoka buli muntu ajja ayogera ebintu byanjawulo twalabyemu bannaffe abazungu betwanze foreign diplomatic bagenze ewa Salim Saleh ne bagendayo okulaba nga baga nti sebo bakulembeddwamu ssentebe wabamawanga amagatta ag'abazungu nga bagamba nti UPDF yadde evunaana Germany ambasada wa Germany mbwalina enkolagana ne rebel groups byebakyewagula wabiwabye wa Salim Saleh nzira mubawabye wa Salim Saleh nabaga nti mufaayo kyali kyaluzungu kitegeeze I will tame him yaluzungu simanyi duvunulanze yali IGG kati nga wakota appeal ngone kugamba ayiri mu lyagonja yayogedde ebigambo bingi mu kusabira bbaawe bambi erubaga wano ku bbalaza omugenzi John Babs Kakooza namukyazanganya okukkiriza obagaana n'agamba byalabye mu ddwaliro ly'e Rubaga banadde musonya b'erubaga byalabye mu ddwaliro ly'e Mulago teyinza olaba ye yabonyaabonye bw'atyo ng'ataasa obulamu bwa bba olwo ate banaffe aba bulijjo naye akulira eddwaliro omukyala n'amuddamu nti omukyala we mukuusa ye omukyala yali atubuulira mukyala muli agonja mwekereze yali ambadde boarding nzirugavu waggulu wansi nga kimyufu naye nabonyabonye okufuna obujjanjabi wa bba wange nga njagala afuna akapiira mwaliira oli ejasa 2 kumanya nti kankaleete maama omwana adda ku 10 nti kankaleete ajja ekyosaawusatu namu nga tekaliiwo kazi nabonaabona ne bbaawe namutwalako ekikeese nga nnyingi namutwalako ewa Dr. Mukwayo yali mukama wange ne Mmengo Mukwayo Medical Center eyo naye naavaayo paka twesizza omukka ogw'oluvannyuma ebyo byonna badde mugwa naye eddwaliro limuzzemu nga nnyabo mu lyagonja tutemako ffe tulina ssente naffe waliwo tukole tutya ebyo ne biri mu ggwanga lyaffe obujjanjabi bwetu bifaananye abeera ali mu baalonze naye waliwo abaagudde mubagudde Kiyunga yagudde Tumukunde yagudde Nabbanja olw'omwami yamuwangudde Kalangwa Namboozi yagudde omulala nigwomanyi be bagudde basimbadde bangi Uhuru yawangudde Jimuhwezi yawangudde Lusa Chenye yawangudde Aruna Kasolo yawangudde Alupo yawangudde bangi bawangudde jabamanya naye kaluwali ku radio y'abeene manja utambuli n'okumanya Bakalangwa yawangudde Nantaba ebyo nno ani omulago omanyi bebo Uhuru Kampala yawangudde nalabye Misa Kabana naye yawangudde byebyo kamyo naye balwaniddemu olaba benaali mbalwana bulwanyi naye ate aba PFF bwe banaabatuuka bana bakola bati naali mubalwanyi bokka na bokka bagula n'ekkalamu zisangula amannya era kiberi ezigula kakati bano olaba balwana bokka wabalabye waliwo Wakiso wabalabye Semba buli Kawoya ng'ayomba nifa ne Katirima abiri ku BBS radio y'abeene naye olaba balwana bokka na bokka kati tunagenda mu kalu ka bonna nga nawo Lukwago akutte bendera wa president ku PFF bw'ate akalwana kakola batya bingi tugenda okwogerako mu ggwanga tugenda okwogerako era sijja kusingako wano kiza kwanjula abakulu abakatuuka mwemuli omulodi w'ekibuga Kampala nga mbadde nkusuubiza nti ajja kujja tubuulire engeri gye beekandazzeemu engeri n'omuwawabirana gye yeekandazzeemu ndoza kati yafuuse fashion kwekandagga lodi meyebuza kutuliza sibu nsanyuse nnyo muganda wange Medi nate okunkyaza wano era nange ntuusa okusaasira eri Obuganda ndowooza tugambe
olunaku olwaleero ekyali ku lubiri abaaliwo nze Medi nali sinnazaaliwo ne tata wange tenakwana maama wange nange ekyo si kituufu nze banzaala 1997 wali wayiseyo emyaka ena gyokka ng'olubiri luguddemu esasagge bino bye byaliwo naye Nadduka Lubaga Burundi ne bazza enjoli tugikomezaawo ne tujja kuzza Bwakabaka tukomezaawo ki enjoli naye tetujja kuzzawo Bwakabaka ekyannuma ennyo bwe nsoma ebyafaayo Abaganda ne bajaganya ng'Amini akomezaawo enjoli naye ng'Amini ye yakulemberamu era okulumba olubiri yalumba ate era n'agamba tajja kuzzaawo era Bwakabaka anti ye yalumba tuyige ku byafaayo ku biragiro naye lunaku luno nzijjukira abazira nga omumira nsanafu abafe gyekiyimbwa omusiima ekitayimbwa simanya kyaliyo Allah yamujjula agenda ku mirimu gye ne mukyala Angelina n'aba abedda bansesa nti waliwo emundu y'amasanyalaze bo baali bami tebamanyi yali automatic nga olowooza ni masanyalaze nakati banga emundu y'amasanyalaze naye waliwo bambi saaba nenya so naye Archbishop Kiwanuka ne Father Sebayiga yali bwana mukulu owa cathedral ebiseera ebyo Sebayiga yali Father Sebayiga jini na mugongo Sebayiga okay katusuwa biseera bino siwa biseera waliwo n'abadde ali ekamocha naye waliwo oli mukadde yali cathedral ebiseera bya Archbishop onaku terwali lungi mu Buganda terwali nakamu kyali kizikiza muzungu gonde wolesoyinga ani yawandika Darkness at Noon kali kaseera kazikizigi nzikiriza ntegeeza abantu b'e Kasero nti ensonga zaabwe tuzikutteko ez'akatale era wiiki ewedde ab'e Nateete Kasero katale k'e Nateete lwaki baita obusiga tali bubiri bweyogerako bwanjawulo Nateete no kubitaala ng'okkirira kalimu enkayana nnyingi anti oli omwami kaali ka Buganda akakatale si ttaka lya Kabaka eri kuliko liizi ya Kabaka ey'emyaka 99 bagiwa KCCA ne mulimu abagikyankalanya naye twabadde n'abo bangi Augustine Shaka bazze abakireiminga n'abalala famire ya Nsimbe ali Nsimbe Kikuuno n'abalala bonna bazze ne tutuula tujja babuulira ndowooza Bone yababuuliddeko ebimu njagala kusembayo Medi nga nsaba Mustafa Mayambala ne Rashid Sekindi nduddewo kubalaba ensonga za taxi zeetaagamu amaanyi ag'enjawulo bajja kubalowoozesa nnyo nti lwakuba mwagenda mu NRM bajja bimalira eyo naye mbakakasa bino ebintu byaffe mumanyi enzija gye tuze tubikwata so mulowooza nti munaatuula eyo mu meeting nabo ebyo penalty ze baleese n'ebintu bye baleese bya taxi n'ebirala kyekimu ne Mawejje wa boda njagala okutegeeza Mawejje wa union ebyo bakuyingizaamu ebikwekweta ebyo byoga nti mukwata boda bya bulabe so Mawejje naawe nkulinze ku State Hall Mustafa Mayambala nkulinze Rashid Sekindi mbalinze Lord Mayor balinze sebunzi Lord Mayor w'ekibuga anti olinda bali mbalinze bajje ku office gandi mbayise bayite sebo kankozesa obuyinza bwa Lord Mayor bumulungi mbayise mujje Mawejje State Hall bagani musajja bayita ku radio mbalinze tukwate ku nsonga za boda tukwate ku nsonga za taxi napale balina abenaalemu nga kuba mu ngalo ngakuba mu ngalo nga balina abenaalemu ebyo byo babatuttemu ebyo Mawejje ensonga ze bakutwalamu gwokimanyi waliwo yabayitako n'abaga nti waliwo olumu baali naye minisita omwenkuba naye bakuba n'abagamba enkuba kebakube banaazeeko obutategeera bwammwe nga balikawo empeeyo twafiiriddwa Jebbi Kakooza nsonyiwa Sebo twabadde saasobodde kuziika we waffe ku kyalo e Kabungo w'Ennende naye Ennende kumpi nnyo n'e Kabungo era wakatale k'Ennende we twagulanga ebintu eby'ombuulo akatale k'ombuulo so naalibadde mu kuziika naye obulamu bwange n'embeera ebirala byendimu saakulaba ne Rubaga naliwo aliri mu lyagonja nali wali Sebo abakunkumula amatu bwe nti ne ŋŋamba
bino ebigambo bye nali badde njogera oba bye twogera olwalira Irene mu Lyagonja nali walinga mota buliro bwenti nayambadde galubindi ng'omuntu akutunkunkumula saagala nakawuka konna kagwamu nayo kayogera ebigambo akasolya kalubaga katono kagwemu olaba bonyabonyezza nze sebu twali wanje ekyamuddusa amalwaliro sente nga zigenze nnyingi eri waggulu yabinyonyola byonna Kasule yagenda kuwaya ekike n'agenda ewa mukuwaya yonna ng'ataasa bulamu bwa bbaawe n'ensambi eyagendayo naye n'avaayo wasa ekitoleko kati gwe gumuvunaana ki kyemuvunaana Mulyagonja nti ali part of government nga ne judiciary yo bwe yajja okusaba ssente yasaba tubasasule paka kufa tebamanya nezeddwaliro nezinayambe mulago nazo gyeziri nazo ssente so nze ndowooza tusaasire omuntu afiiriddwa omwami naffe abadde mikwano gyaffe kitalo ne mulago ayiri mu Lyagonja yayogedde ebigambo bingi mu kusabira bbaawe bambi erubaga wano ku bbalaza omugenzi John Babs Kakooza namukyazanganya okukkiriza obagaana n'agamba byalabye mu ddwaliro ly'e Rubaga banadde musonya b'erubaga byali mu ddwaliro ly'e Mulago teyinza olaba ye yabonyaabonyebwa atyo ng'ataasa obulamu bwa bba olwo ate banaffe aba bulijjo naye akulira eddwaliro omukyala n'amuddamu nti omukyala we mukuusa ye omukyala yali atubuulira omukyala mu Lyagonja mwekereze yali ambadde boarding nzirugavu waggulu wansi nga kimyufu naye nabonyabonye ofuna obujjanjabi wa bba wange nga njala afuna akapiira mwaliira oli ejja saa 2 kumanya nti kankaleete maama omwana adda ku 10 nti kankaleete ajja ekyosaawusatu namuwa tekaliiwo kazi naabonabona ne bbaawe namutwalako ekikka sente nga nnyingi namutwalako ewa Dr. Mukwayo yali mukama wange ne Mmengo Mukwayo Medical Center eyo naye naavaayo paka tewesizza omukka ogw'oluvannyuma ebyo byonna badde mugwa naye eddwaliro limuzzemu nga nnyabo mu Lyagonja tutemako ffe tulina ssente naffe waliwo gatukole tutya byebyo ne biri mu ggwanga lyaffe obujjanjabi bwetu bifaananye abeera ali mu baalonze naye waliwo abaagudde mubaagudde Kiyunga yagudde Tumukunde yagudde Nabbanja yamuwa olw'omwami yamuwangudde Kalangwa Namboozi yagudde omulala nigwomanyi be baagudde baasimbadde bangi Uhuru yawangudde Jimuhwezi yawangudde Lusachenye yawangudde Aruna Kasolo yawangudde Alupo yawangudde bangi bawangudde jabamanya naye kalwali ku radio y'abeene manya otambule n'okumanya Bakalangwa yawangudde Nantaba byebyo nno ani omulago omanyi bebo Uhuru Kampala yawangudde nalabye Emisa Kabana naye yawangudde byebyo kamyo naye balwaniddemu olaba benaali mbalwana bulwanyi naye ate aba PFF bwebanabatuuka bana bakola bati naali mubalwanyi bokka na bokka bagula nekkalamu zisangula amannya era kibedi ezigula kakati bano olaba balwana bokka wabalabye Wakiso wabalabye Semba buli Kawoya ng'ayomba nifa ne Katirima abiri ku BBS radio y'abeene naye olaba balwana bokka na bokka kati tunagenda mu kalu ka bonna nga nawo Lukwago akutte bendera wa president ku PFF bw'ate akalwana kakola batya bingi tugenda okwogerako mu ggwanga tugenda okwogerako era sijja kusingako wano kiza kwanjula abakulu abakatuuka muli omulodi w'ekibuga Kampala nga mbadde nkusuubiza nti ajja kujja tubuulire engeri gye beekandazzeemu engeri n'omuwawabirana gye yeekandazzeemu ndoza kati yafuuse fashion kwekandagga lodi meyebuza kutuliza ssebo nsanyuse nnyo muganda wange Medi nate okunkyaza wano era nange ntuusa okusaasira eri Obuganda ndowooza tugambe olunaku olwaleero ekyali ku lubiri abaaliwo nze Medi nali sinnazaaliwa ne tata wange tenakwana maama wange nange ekyo si kituufu nze banzaala 1997 waliwo yiso emyaka ena gyokka ng'olubiri luguddemu ensasagge bino bye byaliwo naye Nadduka Rubaga Burundi
ne bazza enjoli nga enjoli tugikomezaawo ne tujja kuza Bwakabaka. Tukomezaawo ki enjoli naye tetujja kuza Bwakabaka. Ekyannuma ennyo bwe nsoma ebyafaayo Abaganda ne bajaganya nga Amini akomezaawo enjoli naye nga Amini ye yakulemberamu era okulumba olubiri yalumba ate era n'agamba tajja kuzaawo era Bwakabaka anti yalumba tuyige ku biragiro. Naye lunaku luno nzijjukira abazira nga omumira nsanafu omusiime ekitayimbwa simanya kyaliyo Allah yamujjula agenda ku mirimu gye ne mukyala Angelina Naba ne mwabalazeeko busombi mwabalazeeko kakati district zonna tewaliyo gye batagambye titeyalonzi kuba teri balonzi b'NRM. Bonna buli district era mwasombye teri kusomba bantu bagenze ne balonda ate ne balonda bulungi ekitegeeza nti ffe tweteeseteese chairman oli gwe twayogerako y'omulimu gwagukoze yeteeseteese 2026 tetwagala bagenda ate bakutta obululu ne babuyiwa PFF munagikola muti ani agenda okujja empapula okwesimba ku chairman wammwe Yoweri Kaguta Museveni ayagala naye wano tukandi tugikuwa oyagala NRM olwaleero ate ffe tuli balungi nti nazze eggulo asaza n'akyuse olwaleero asaza Mpindi Bumale bakulonzeewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo ndi munna Kampala. Ndi munna Kampala. Era bannonze mu Kampala. Ate ekyenjawulo kye nnina nti nze sivuganyizibwa. Alhamdulillah. Njagala kwebaza Mungu olw'ekyo. Naye nga njagala kuyozayoza nange banna. Vuganyizibwa naye olina obuganzi bunyamba n'empitawo nga siri muleekereeke. Njagala kuyozayoza bana NRM bonna gye babadde abaayise mu kulonda medi n'okusingira ddala structure z'abantu abaliko obulemu eza district zaayisemu bulungi zonna mu Uganda yonna. Njagala kuyozayoza muganda wange Baale Mudassiru yazimuna wangula ekyesiiga chairperson kati omulondo wa Masaka district n'akakiiko ke okuli mwannyinaze Nakanjako Mugerwa Rwasa ne Namaganda ne bonna abayise mu lutalo olwo. Nange njagala kugatta ddoboozi lyange kusaasira omulamuzi waffe Irene Mulyagonja olw'okufiirwako omwami we kitalo. Naye njagala mukubagiza n'ekigambo ekigamba nti Mungu buli omu yamutegekera olunaku lwagenda okumala ku nsi era bwe lutuuka n'oba oyina ssente zitya osimbula n'ogenda. Medinze mu biseera ebyo ebya COVID ebyasembayo nafiirwa maama wange ng'ennaku z'omwezi 2 nga 18 ogw'omusanvu July 2021 naye yafiirwa awo mu ddwaliro eryo eriri awo wano ng'oserengeta ku bitaala awo. Naye omufu yafa ab'eddwaliro ne baŋŋamba nti sasula $65,000 okuwa omulambo. Ne twenyola nga oba toyagala muleke. Era ze nasasula okuggyawo omulambo gwa nnyabo ogenda oguziika. Naye nga nali mu ddwaliro y'essente liriko obuntuntu obwa buli kika obutalo obwaka bonna nga buli kwegamba nga toyinza kugamba nti omuntu wawano afiirawo okufa ateekwa naye toyinza kugamba nti omuntu ono alaakinze alina ekibuzeeko mu kumujjanjaba kwe ne Katonda n'amusitula naye muzitaliwo kamutereye eddoboozi alina ebintu ebitono bye yayogerako n'agamba nti n'akapiira akaliise emmere mu kuyita mu nnyindo nde kaliwo n'alyoka yagamba waliwo CBC med complete blood count CBC yayogera ku NG
NG ke kapiira nalabayogera byali byaluzungu NGB ne CBC n'agamba nemala essaawa 24 CBC gwekebera omusaayi eyagamba ekisobola okutwala eddakiika nga 5 nabuza gwe nali naye konze CBC kyeki mulyago njaba bino bya kooti nti akebera omusaayi kwatwala essaawa 24 kakati ebintu ebyo leka naawe aleme kubuza pointi yange nze ebyo bya CBC NG ebyo byonna byonna sibiwakanya pointi yange eri emu nti byonna ne webibeerawo omuntu waba wakugenda era pointi ya mulyagonja ekyakimanyi naye yagamba nali mu ddwaliro ly'eggwanga Mulago Specialized Hospital nali mu ddwaliro ly'eggwanga tewaliiwo ebyo nikiwesa 24 okebera omusaayi eri yabadde mu Mulago Specialized Hospital kiringa nange wali we nali kakati ebyo si bya muntu ono omulala kati eddwaliro ery'essente ate empitirivu z'empulira yali mu 6 ekirabo emirundi ebiri yaddamu 6 naddamu 6 point yange gyengezaako kugamba 6 private wing era ogisasulanga nange bwe nasasula wano point yange olwa mulyagonja ne kakooza eddwaliro ly'eggwanga kuba liri ku mbeera eyo ng'ate n'omuntu gwe bajjanjaba ekyo kikyamu Medi bwe bajjanjaba mpindi si babajjanjaba Medi nsereko ekyo kikyamu gwako ninyina ogenda kyeneewuunya nti okuba nti ye ate yabadde mu ddwaliro ery'okusasulira kubanga private kusasula si ye mulago ono waffe wabuli egwe kyeweewuunya kakati abo abasoba omulamuzi sente nnyingi bajjanjaba omulwadde we ate ne babeera nga tebasobola kugula ebyo Lord Mayor byayogedde kubanga ekintu ky'ensonga eno nkulu togibalatiramu nze kankubuulire kino natuuka n'endwala ekirwadde nga mu ddwaliro mu Uganda tewali ddwaliro lisobola kijjanjaba nga teririiwo era nga bwe batakijjanjaba ngenda kulaki kufiira wano kwe kugenda malwaliro gonna paka Mulago ulira ne private nga tebali tesobola kukola sajjale gye nafuna ku nsingo si mutwe kakati ono of course bali basobola okukola ebyo ekijegajega n'obeerabeerawo kaawo bwotyo yes byakijega babimanyira bwanti oyina okugenda ebweru bo bennyini ekisakatire Mulago era ne bampa lipooti kati si yakijega ebyo gye njagadde omuleetero speaker deputy speaker yafiira mu America Jacob Olanya Cecilia Ogwala yafiira wa India nze ne bumaali ono tulina opportunity tutwala ebweru Kenya nange nagenda India yes bwe tukibanga Mukama yagira lwaki ffenna tetubeeraawo ne tutafa ku by'amalwaliro nemulinda kufa alimauti bakoneko timwengedde eyinza okujja lwaki ogenda ebweru w'amawanga linda alimauti ekoneko ng'oyengedde kutwale Mulago efuba okay ampulizza tuba tutuludde ebyobulamu nga bitambudde bikyalemeddewo bibadde mu lega wiiki ewedde nga mukungu w'eggwanga okufa tukkiriza kibe ne kiba fe abasiraamu kibe ne kiba okuggyako gwe Ssebunnya neffe waffe ewaabo maali nange noono nga kibe ne kiba kiri mu kuwukana alimauti malaika ekkonakola beyengedde ekutwala nekkonako newoba okola ki noole mubuwumbi alimauti ekunona Ssebunnya emyaka 59 nga balumbibwa Kabaka tandikirawo bakadde baffe bangi batunyumiriza olutabaalo olwo ne betusomyeko obutabanguko obwaliwo mu Buganda in fact bwaliwo mu Uganda tugenda oluusi ne tukitwala nti kyali mu okay the fulcrum kugamba entabiro yali mu Buganda wano naye kyaliwo mu Buganda kyatabangula eggwanga lyonna era tosobola kubuuza mu Kalamojja nti owa ekyali e Buganda ki naga nti ekyo kyali kirungi ab'Enkole ab'Ebunyolo ekyali e Buganda n'obwa Kabaka oba n'obwa ati bwetugamba ate bwa Kabaka tosaga nti ate bwa Kabaka ate mugamba nti obwerango kakati tugamba bwa Kabaka obugamba bwa Buganda kakati okutabangula institution ezo zonna zatabangulwa olwaliwo
ekyali e Buganda. Teekamu past and present. Yes, kakati. Biri byokulembeza. Past tulina kufuba 59 years. Yes. Present. Yes. Kati present tulina kufuba. Tulina kufuba kati fa abakulembeze b'omulembe guno. Obutazza butategeeragana kusowaŋŋana futwa kuttiŋŋana obutaddamu. Kuba byonna tubyagala. Gavumenti ya wakati tugyagala ate tugyetaaga. Ebyaffe eby'ennono n'obuwangwa tubyagala ate si ffeka tubyagala naye buli bantu gye batudde abasoga baagala nabyo ebyabwe ab'enkole nabo babyagala Rufoosi nabo balina ebizibu byabwe naye nabo babyagala. Twegendereze futwa kati tulina mpandiise futwa tulina futwa enge okutaagaliza okwagala okuttiŋŋana kugamba okwagala okusaanyawo ekyamunnu ng'olowooza nti kujja kusigala bulungi. President bitino okukola ebyo tulina okwebuulirira ate ne tubuulirira abaana bano naddala betukuliriza mu bikomera. Sikiwa nti omwana wa Lukwago amanyi amaka agasukka 20 bale waabwe okumwetooloola. Yani amukiza ofunamu ekikomera. Onoonyayo ekyebweru geti galawo kakati n'abange nabo balinga nabo bikoko bizungu olagawa ovaawa ffe twamanyanga ekyalo bali ku game era olaba kiki nkangula ekimanyi bakatuni tugula simbozi bitugamba future gye tulaga tugenda kubeera Lukwago manyi nanya ekifuba tugambe kikomera kya Lukwago tugamba somesa abaana bo bakadde beffe bayitamu naffe betuyiseemu baleme kubifuna mu maaso. Okitegedde ate bo bagenda kuba more integrated mu myaka 2 oba 5 agajja wano. Kijja kubeerera kizibu nnyo okwawulwa omuntu nti ono musoga ono muganda intermarriages so kati ate bo balina kwegendereza na nnyo kuba olusi nekyebalwanira olusi bayinza okuba tebakikwatako. So ng'omudekika mu line emu tubagamba okulumba olubiri yali an event naye eyaleetawo enjawukana naddala mu mawanga ate bwegattako n'amadiini gujja bagira kakati tulina kwegendereza. Eyo embeera eyaliwo tugiyigirako ki Sebunya? Tugiyigako bwizi tugibeeramu nakati tugibeeramu gye tulimu osanga kituyiga abantu abano osanga omuntu ng'asonga mwoli nkyali bw'ati nti oyo wenyinde nnene oyo tetujja mukkiriza kuyingira ofiisi nti oyo wenyinde entono eyo tetujja mukkiriza mu ofiisi mwebiri ebyaliwo luli biwebiri. So tulina kufuba na kwekubiriza tulina agamba nti oyo muwadi tajja kutukulembera wano mu ssomero era tubawulira nga batwaza emisinde ne tugamba nti oyo w'omudaali eryo ssomero lyaffe lyaba Angalikani tajja kulikulembera. Mwebiri bamukoma mudaali tajja kulitwala tajja kulifuga. Kakati tulowooza nti embeera eyo tulina kwekubiriza nga bannayuganda tulina butagiddamu kubanga tulina kugiddamu. First of all kugambye buli omu yeetaaga munne. We need to engage. Bwe kibanga cultural institutions ne government zisobagana zituule. Okitegedde ensonga ebadde esomooze ereeta okusoomooza eveewo. Buganda byebanja bagibiwe batuule bateese bagibiwe. 88.8 CBS FM. Sigirya nennemye amanda gonna enkuba yagakubye. Leero taata Maria waakusiiba njala. Maama Maria, era okyatawaana n'amanda? Tonnaba kuwulira ku nkola ya nfumba. Ate nfumba bye biki? Anti Ministry y'ebyamasannyalaze ng'eyambibwako aba UK8 MEX ne NREP bali mu kaweefube ow'okutumbula enkola ey'okufumba okwanguwa ate nga tekukosa bulamu obwo gye bayise nfumba campaign ng'okozesa pressure cooker ey'amasannyalaze osobola bulungi okufumba ddakiika budakiika ate ng'okekkereza ssente n'obutakosa bulamu. Weegatte ku nkyukakyuka nga weeyunga mangu ku nteekateeka eno. Okumanya ebisingawo ku nkola eno genda ku kibanja www.nrep.ug to learn more. Mfumba, powering Uganda sustainably. Arosebo
ono ye musawo w'enkoko yesebo ezange ziyongobera tezaagala kulya nafunafu zonna zikoze nedda mulunzi toba na kutya enkoko zo zeetaaga vitamini owa eva supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira eva supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka eva supervit musange mu eva victory limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62 bwetabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Onoonya akatambula ka wiikendi kino kyeyongeredde ddala okubeera ekyangu ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend the Saturday and Sunday Monitor era nga kati osobola okuzifuna ku matundiro g'amafuta gonna ne supermarkets ezikuli okumpi okwetoola eggwanga lyonna kituufu nnyo weefuna ekopi y'olwaleero ku shillings 12 zokka osigale nga weekumidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo features okozesako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli kati togakkiriza kuyitako nyumirwa okusoma amawulire ga weekend awo wennyini w'ogeetaagidde. Daily Monitor. Truth every day. 88 katonyeze munana CBS FM. Zigwan. Nkaga mu mukaga. Dakika ziri 19 ezibalukulisa. Njagala nange kyetuyigira ku kyaliwo osala kuddamu okusooka okunakuwala olwekyo ekyaliwo naye Mungu atusaasidde tulina bingi bye tuyigiddemu ekyaviirako ebyo medi byali byakweyagaliza zaali nkwe byali bya bufuzi ebyo ebyawulayawula mu mawanga mu bantu mu buki bye byatuleetera ebyo naye byatukuba wala naye njagala kugamba nti mu kaseera kano twayigamu bingi era njagala mmejo nzikirize neebaze Katikkiro Charles Peter Mayiga nti okujja kwe kugezizzaako nnyo okuleeta abantu b'abeena awamu oba oli wa kika ki oba oli wa kibiina ki oba oliko obulemu oba tuliiko bonna n'abaleeta mu kiti kimu nga bannabuganda ate n'abantu abali mu Buganda bonna ne babeera wamu ne Uganda okutwalira awamu ekyo kikulu nnyo omuntu ayinza okukitwala ng'ekyokuzannya naye ebyobufuzi bino kasita birinnyo nnyo ne bituuka ewala omuntu ayogera ne statement nga nkyamu agimanyi nkyamu naye nga tamanyi buzito bwa statement eyo gyeri eri eggwanga lye n'amaka ge gennyini mwava nolwekyo byatuwa ekyokuyiga kingi tusaba tusigale nga tutambulira awo naffe ab'ebyobufuzi twekube mu mutima ab'omulembe guno twogere ebintu nga byebyo kubanga ffe ab'omulembe guno medi omuntu agenda n'ayogera ekintu ng'amanyidde ddala nti kikyamu naye nga era amanyi nti butwa naye ng'ayagala wanaakyogera agenda kulondebwa ku kifo ky'ebyobufuzi naye nga tafuddeeyo na bizibu biyinza kuddirira mu kintu ekyo kyayogedde kyova olaba kati abantu olaba akavubukavubuka tekalina kyekamanyi n'akubawo ogugambo ate abantu ne bamukubira mu ngalo ebintu ebyo twekube mu mutima ffe ab'omulembe guno tuleme kudda gye twava kubanga eggwanga eritabanguse likosa buli omu omulodi w'ekibuga Kampala baganda bange bana babiri nabagambye balikkiriza nti ensonga ebayinze kati gwe kumamu omuliro hasi kuntuddeyo yetugera amazima kisookera ddala tuddeyo ku kinyusi nti ebyaleetera embeera ey'enkaaga mu mukaaga byaggwawo nedda byaggwawo oba bikyaliwo past and present kyenkugambye ekisooka nambe ekinyusi kiri nti Uganda yagikola muzungu n'atukaka n'atuteeka mu Uganda ng'Abaganda kale mutujja okuba naye mukundi mwe yatusibira mu kitereka awamu tulinamu omugabo gwaffe tulinamu obwenkanya batuturitinze batya mu nsi eno anti abazungu abo bennyini ate mukyaba nze Ssaabasajja nkulekedde wano nkulekedde n'oyogera kamalirize Ssaabasajja lwe yajja n'atuwa olunaku lwa bulungi bwansi nga tujaguza independence ya Buganda wano e Kampala twali ku bundi wano
ku Odi Kampala mugamba Ssaabasajja mukadde waffe tufe ekiziro mu Uganda eyawamu tufa ekiziro njagala okwongera okiggumiza mu 66 ebimu ebyaleeta obuzibu amasaza ga Buganda gaali 20 Obote n'asalako ne gasigala 18 nga amaze okubisa referendum eyankaaga mu era uwava resolution ya Bulange wano oba twalwana gali 18 kati tuli olwaleero nga amasaza gonna gasinga gayuguuma amasaza gayuguuma yes gali yege gagala kukonoka ku Buganda nempini jeko bugerere naye ne mawogola yennyini semaka muswaga ekoki kakati olwo Buganda erisigaddewa bano ku mapu olwaleero tebakyayagala giyita Buganda bagiyita Central Region era n'ebyokulonda byabwe BNRM balondera mu Central Region Kampala and Central Region wano na complaining on the nze census tebambalira mu Buganda bambalira mu Kampala bakulyetinga region bagiyita Buganda eyo balkanization of Buganda je tutayinza kukkiriza nsonyiwa nkozesa ekigambo kya Luzungu balkanization abazungu balwanyisa eyo n'amawanga gajje galwanyisa ekigambo balkanization okutema obulere mu territory ya Kabaka mu territory ya Buganda nefurutalo lwaffe lw'abaana bakakaseera kano tuvula batuyimba nga tugamba nga tujjukira bajjajjaffe fabana balero katulwane nga tujjukira bajjajjaffe abawaayo omusaayi gwabwe so ensonga eno nkulu amasaza ga Buganda ogatematema ey'okubiri gwe mugabo gwe tulina mu Buganda mu Uganda eyawamu tulina muki Medi omuzungu bwe yatematema ettaka mayira akenda n'akalekawo nga k'abaana ba Buganda abalijja nga zino bamazo zigaba okuzitematema akenda n'okutuusa olwaleero tukyabanja bakakwata wano nkugambyeko release yakatale n'obutale bwennyini nze ndi wano n'obutale bukyabale mwasi ogamba bateese etteeka eryakyenda mu 3 libayita ebyaffe buliriza yes ebyo byonna twayisa dda resolution tugamba bino kisingiri biddeyo emmengo kisingiri nkubuulira amazima obutale n'okwata akewandege yaako katudde ekitundutundu ekisinga obunene kiri ku ttaka lya Buganda akenatete ketwogerako eyo eka namba emu eri ku ttaka nga Kabaka inako lize gwako 6 naye batuse waliwo director waligo mu KCC nawandika ne baluwa nagamba fete tukyayina interest mulizi kati omugaga ya claiming house manyama mwita Augustine Shaka nga ye property mu erinzo okuddizibwa Buganda ne bakutte ne bagigaba bwe bati kati ebintu bya Buganda byafuuka byakwegabanya abataka tulina bapya kakati bogende kyankwanze eyo olyokola abataka abaliyo gende semba bulola abataka abaliyo genda buli wamu ene waffe ebuddu abayina ettaka eddene wano ye mu kibuga Kampala abataka kwigamba tetusobola kubeera mu mbeera efaanana bwetyo nga tetulina mugabo ne batufuula emomboze njagala okusembayo ne kino ne bwofuna akantu akatono bwe kati newe Kabaka Sala kenfuna mu State Hall amali ku sente za Museveni ffe twafuuka bakuwabuwi ffe twafuuka gwe uliriza tewali kisinga kunnuma ngoli ku muzindano please tulina obulumi n'ennyiike akasente akatono kofuna bwoti Medi ne bakulaba ng'oliddeyo okuba kafika enkoko novuze emmotoka y'obwa road mayor oba ofunye akasalako noga nti nguze akataka kange nankanzibeke kayumba kange mutundwe ulira obusungu so balina government number balebifo laba Medi uliriza balebifo namba emu Yoweri Kaguta Museveni namba 2 namba 3
Anita Mo speaker ngiyingire nari mulebe tuchukua namba towanze kale wa Misa Kabanda yes wa mwana wange Misa Kabanda gwabawa nze tompa iwe naremu wa miyingo nze sagala tompa kati ege wabaliyo ge kale mu maje katugende maje siri mu amaje ate nayo nganga yingire tuinayo commander ani maje tuinayo general maje mbulira ye kitongole eky'amaanyi wano nti oba NPA oba URA oba ani kikulimo jeno please tali oyo lieutenant jeno abajeno njagala fulu jeno nga muhozi nga Salimu Sale nga Museveni family emu eyakaguta erimba jeno basatu enyumba emu Museveni ne mutamaliwe ne Salimu Sale babo bazaliwa basige babanja bazaliwa banjawulo toina bavubuka nga balwanira kutaka lya Buganda wano bayingire mu myaka balwanira kutaka lya Buganda wano nolyo gama tetulinayo bajeno naka sikuna fa jeno Katumba wamala kati musajja watu jeno Katumba wamala kati aziba binya ku ngudo nenda sebo edakika zino ziri mu mwenda ezirekolesa 5 ampuliza sose ensonga ya Buganda asulidde emyaka 5 mwenda ebyaliwo atali buza kulinanye mbadde njagala mbedi nga tonnagenda kumusonga labula abantu bonna abajja ku kifo kya Lord Mayor bakiveeko omusajja omuwulidde mukambwe obusente emotoka ye gyafuna bali mwezi omulabule ayogedde kulingalenga tonteeka mu ekyo tonteeka Medi bwe tuba wuliriza Medi yes nze nkubuulira eggwanga lino president Lule yafuga ennaku emyezi emeka ennaku 68 binayisa n'afugako ennaku 10 emyezi 11 kakati awo muwanga naye yalikaawo kati abo babale mwaka gwa 1980 ne bagenda yes naye nga independence flag bagikwasa kabaka nga ye president independence yali president independence president ekololo abalwanirira independence bw'osoma amanya ogamba Baginasias Musazi yali ekololo wali Yusuf Lule yali ekololo mbulira ekololo bakaziikayo abameka abatali Baganda sagala kulwana lutalo lwa madini lwa mawanga yes naye kyenkugamba kiri bwe kiti lwaki olowooza nti Lukwago mumuleke akafooke tujja kuziba sebo kololo edakika ziri 8 batawanya akafu tujja kuziga kololo abakulu komye ku nsonga endala eya Buganda emaliriza tudde ku nsonga endala ekyakolesa lawyer Elias Lukwago omulodi njanti bitambulize wamu etteeka ly'amagye lyayise erya ebibiina by'ebyobufuzi lyayise abazungu beekandazze kyekiddako omulodi kyekiddako wali wendese nti nakati Buganda ekyabanja obumbi 5 ku property case mubimanyi naye okyawoza batese anyway tudde ku nsonga erya era government etanzo sasula nga yagambe mutubuulire kale tuleete ba auditor batandike bannange omulodi naye kali waliwo kye bateeka mu budget omulodi mweyagalidde ku ttaka lya beene ensonga zezo amendment otulangira ebyobufuzi abazungu ogendereremu kirimu human rights bagamba nti omutabani awatiisatiisa bulamba buli mu katyabaga etteeka lya ojje gali mu Luganda amateeka gayise wali birateeka limu gayise UPDF yayise ejama ebyobufuzi lyayise gababi bakoze ebyafaayo ne abazungu ogenda Salimu Sale tebagenze wani bagenze eggulu gye basooka kyekiddako obulodi kyekiddako Munnayuganda yeekaabire kati wulira Uganda yeekaabire kubanga Medi Senya amaze okuma abantu okuma muliro kuba kati ekire kyenkuba bwe kiba kikutte bwegayise ono yagambye akulira embikomera ffe twakulira mu byalo nze sebo nga nnima mwanyi
kitange nga mulimu wa mwanyi nenge bwe twani enkuba ngegenda okutonnya mwana wanga jefa nobaga banange twanule nga tennatonnya tolinda matonde kutonnya mirundi ekimanyanga ati enkuba mirundi yali mu Bugundi kyalo egimanya ati enkuba tiki mwanule mwana yafiira ku kimyaka 9 nali wa muyembe naye tavanga kwawo ikabungu enkuba egimanya ati yabeeranga awe kabungu we yagirabira muyemba awe yatulanga muyembe omunene nakati gukyaliwo gwa myaka 10 kakati maybe bw'otunulira ebigenda maaso yes ekiddako Mukama Katonda byofuzi ne bannansi Mukama Katonda bintu bibiri kyekiddako byofuzi ne bannansi alina byaleeta nga ayina bya message gyabawa Katonda Katonda Muhoozi yakoze teeka ulikiza lwaki toninda malayo statement Muhoozi ayina byazza tweetinga ng'atulaganga eggwanga eriri mu lutalo era ebigenda mu lutalo anko we oba taata w'omuto gw'oyigambye Salimu Sala atuula eggulu bwe yasinkanya abazungu kye yasoose obbagamba yabagambye oyo omwana ndowooza Jenizi mwana muto tujja muteeminga naye Jenizi si hasola Jenizi bw'okizza mu Luganda ayina ye we yamutadde kakati naye ekyamazima nti mu bwa Jenizi bwe oba mu kubeera nti ye muvubuka n'eryanyi limuwala na buli kimu byonna bye bateesa mu high command abikuba ku mukutu bwe babiteesa ku makya oteeka wungeezi biba ku mukutu kakati ono yagezezaako okusiga ekifaananyi nti ebyayogera alinga eyerogojja alogojja obulogo mwana muto naye nga Salimu Sala ekifaananyi kyabadde naye nga ekyamazima ate geeyolese ne gavaayo nga gundi olwaleero Christmas jezi afulumiza ekiwandiiko ekigamba nti wano waliwo abayeekera mu Buganda yafulumiza districts eziwera mu Buganda n'akugamba nti abo abazungu ddala ambasada wa Germany n'aba European Union be bateeka ensimbi mu bayeekera bano jukira Muhoozi yagamba Pope aveewo wano si Pope Leo si Papa Leo ambasada William Pope owa America yes yamugamba nja kuzaayo wali wammwe nkujja ku ttaka lyaffe wane Uganda deportation abazungu batuuka n'oganka tumuteekeko ono sanctions naki kakati message Muhoozi gy'abadde awa yentuufu obunyiivu bano Sale ne muganda we Museveni bwe balina nti lwaki omwana asomola ebyama kuba ye yagambye nti omanyi amekomanda bonna be bazze babeera nabo bonna baaliko mu nsiko naye ono ye amekomanda asoose nga talinnyangako teyagenda mu nsiko teyafuna training eri emala kakati bino byonna mwami Yoweri Museveni byakola amendment ey'etteeka yataddewo martial law erya UPDF martial law mu Uganda ngowe South Korea gyateekawo twagigamba wano erya Political Parties and Organizations Act lyakujjako nsimbi buli kibiina kya byabufuzi kyonna oba ogenze mu iPod oba togenze eryo yakujjako nsimbi kati n'abana abazungu yabatadde ku notice bulijjo abagamba bisiyaga yagenze okulanga tekikola n'abagamba abazungu bawagira ebisiyaga wano ezo sente zibateeka mu opposition za bisiyaga kakati buli kasente konna ekibiina kye kagenda okufuna ng'ogijja bweru bagitaagenzeeko buyeekera so ategeezezza aba Germany ategeeza aba European Union ategeeza aba America in fact n'Abannayuganda abali mu diaspora nti kemuddamu okuweereza ensimbi e Uganda za buyeekera amama Mbabazi 2016 yali yeesimbyewo
buli omu nalinde ensimbi za mama Mbabazi ziryoke ziyiike wano ng'ensenene bwe tuzirinde Masaka. Wapi? Waliwo olumwaka lugumu twalindako ensenene ne zitagwa. Ne kugwa Mbabazi balinde ensimbi tezalabikako. Ne material gwe yakubisa t-shirts ne bazikwatira. Ne kugwa Mbabazi balinde ensimbi tezalabikako. Ne material gwe pena tugenda mu kalo mukaga. Kuga wano wa Kampala ne Wakiso jukira 220 Kampala ne Wakiso ku lunaku lw'okulonda obululu tebabubalirako baga babugattako nkeera twagenda okutuuka saawa 10 ez'olweggulo nga batandise okubala nga tufuna bululu bw'ekalamojja tufuna bw'ekisolo tufuna bw'ekoboko naye bwa Kampala wano bwajja nkeera n'oluvannyuma lw'enkeera kati agenda kuteekawo embeera kuba akimanyi wano mu Buganda bano bye beetala bano boolaba bano bayenaaleba bagambye Buganda tugenda kujeddiza obalaba basattira bamini beetala buli wamu bagenda wano Buganda from 7 Buganda from 7 bakiwanda beeta laba akasolo beeta laba wano badda wali neno byakugambye wano Rosina Mayanja mulabe tulina obuwagizi bagezaako kuterawo embeera nti balina obuwagizi balyoke baleete fujja eriddako so kakati wano tuwagenda kuba kulonda kyenjagala okutegeeza batuwagenda kuba kulonda kyokubulira state of emergency mugirinde mwami Museveni nkubulira nze nabadde mu kooti wagambye gujjo twekandaze natunulidde ekikondo amanyaba abadde batudde mu kooti abajjaati era omunali ukagamba nti omusango lwaki yabadde atulwanyisa yagambye mu luzungu nti Ingrid is beating a photograph kakati abo babadde wali efujjo byonna byolaba batadde ku bunkenke omulamuzi webadde Christine na Nantego omwanyoko owekobi nga mukazi wattu ali ku bunkenke nga tuli mu kooti naye eringa general court marshal bulijjo gujiwana ne mutoba mutandise okulwanya mu kooti Chief Justice yennyini yagamba nti mwami nga tutandika omwaka guno werabidde nti ekintu kya bail Museveni yagamba actually nayogedde ne Chief Justice ebyo bya bail byaweddewo ng'omwaka guno tugutandika n'agamba genze mu PDM era bagamba Chief Justice ebyo bya bail byaweddewo buli anaako yogera ku kyebyobufuzi bagenda kugula kugwa Naggomola Medi olaba kati bateeka olaba bakwata nsimanya Edi Mutu ne bamuteekako gwa kubbibwa akasimu ne bateekako robali kati buli kwakwata robali buli muvubuka yenna gwe bakwata nti wano wafi wa PFF bakuteekako musango gwa Naggomola nga bolaba bafe bebajja ekisuumu ne bateekako terrorism treason Besigye bamuteekako emisango gijjo nejjo bayongeddeko n'ebirala bwe bityo so ebitange bijweteke gwe naawe ali eyalooza ntoli wa byabufuzi bigenda kusangayo ekyokubiri kyegambye state of emergency kyekyo state of emergency yembeera eyakazizi president yabavuddeko asigalawo n'agala katakyakolera kusemateeka manyi odikiralinga state of emergency oganti amateeka mu gasuspendinze olw'embeera eriwo kino Christmas jezi kyalangiridde nti abazungu bawagira ebikola eby'obuyeekera Christmas jezi ye mwogezi w'amagye yagambye mu Buganda waliwo abayeekera mu Buganda waliwo abayeekera kakati ekyo ekiddako kwe kudikiralinga nti waliwo state of emergency mu Buganda kati panda gaali panda gali already kyekiriwo kigenda kweyongera panda gali nyinza okubanga olwaleero omanyi kati mimbeera gyetambulemu ya nkoko ya mutamivu nyinza okubanga nebyenjogedde wano olwaleero ekiro kya leero simanyi gye ngenda panda gali kino ekyaba ekyegulingo kibuuseko mangu ekyensimbi political parties bill ekyo nkikonyeko bwenti nti mwami dialogue kiki dialogue kwe kuteeseganya tukuteekeddwa kuba kwampaka kakati kwafuuse kwa tteeka kwa kifuba olw'ensonga nze naliwo nga tutandika iPod nze omu kuba agitandika era twagenda ne tugibenchmarking eggana naye nga nali nyenye uliriza
sente mufuna baka kula katonende Dutch katewera nti abadachi Netherlands Institute for Multi-Party Democracy NIMD yakola omulimo munene nnyo mu Ghana okuyamba okuva mu military rule ya Jerry Rawlings ne badda mu yaba civilian ne bagamba kye tubatuleeta wano nga kyakaseera ka kigere era bulijjo bakola na ndagaano bulijjo kyanda iPod ya ndagaano era nga ndagaano ya myaka 5 era ngegwako ne bagiza obujja kakati engeri gyoleeta ebintu ebyali ebyakaseera akatono nga byandagaano n'obifuula byabuwoze byatteeka kyenkugambye nti ekigendererwa kusiba natti ku nsimbi ezijja mu bavuganya mwami Yoweri Kaguta Museveni ezibadde ziva mu Electoral Commission nezikati nekino kyataddeko abazungu nti bawagira buyekera muzakoki bannayuganda bw'oba ogamba mu article eyokusatu buli munnayuganda baamu obuvunanyizibwa okubanga otaase eggwanga lyo nga livudde ku ssemateeka n'okulwanyisa oyo yenna abaakola ekikyamu ku ssemateeka kakati ekisinga obuzibu bwe bannayuganda okugamba nti kakati mwe lukwago muzzaako ki kiki kisinga ekintabula neggwanga si lyange bwomu nange mpaddeyo nange no okulwanirira ssemateeka tolina kubawa byabufuzi weka buli munnayuganda kimukakatako kanzijekwa serewe mmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gwe omulunzi masala broiler concentrate musange mu maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. From the heart of Uganda, where every street hums with history and every voice echoes a story, comes a festival that lets the world know of the Pearl of Africa. Uganda Film Festival 2025 is calling. From May 26th to June 6th, cinemas across the nation will blaze with cinematic stories. Watch, feel, and reflect. Then cast your vote for the Viewer's Choice Award category. Step behind the scenes in exclusive workshops and forums. Discover something new. The Uganda Film Market, a vibrant hub for filmmakers, distributors, and investors. The journey climaxes in brilliance at the awards gala. Brought to you by the Uganda Communications Commission. For details, call 0800 222 777. ekyokwongera vibe mu business kino tujja kukibabuulira tujja kukibakuba twongedde mulungu amagezi gakwesibye olina business mpya obeeruddewo eganye okukula CBS FM mu nkola yeeyo okuddiza abawuliriza okusembeza radio mu bantu n'okukwanaganya atunda n'omuguzi ezza okukusaggulira bakasitoma beeyiwe mu bungi mu kifo kyo anti egenda kukolera programu zaayo awo wennyini mu bizinensi yo ng'eziweerezebwa butereevu ku mpewo olina restauranti baala woteeri oba kifo kisanyukirwamu kuba ku noti 774 25 31 31 oba noti 7 noti 4 8 11 6 ojja kusasulayo akasente katono nnyo tukutuuseeko empeereza ey'omutindo omulango DJ Mentions na byonna tusitule bizinensi yo weeyunge ku mukisa guno studio tuzisitudde ne tuzireetera ddalawo mu bizinensi yo programu zonna tuziweererezaawo butereevu bya bufuzi bya mizannyo byonna mu kifo kyo olwo bizinensi yo tugyongere vibe. Okweterekera fenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke waliwo ffe abazitereka munda mu faliso mu kabookisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringisa 50 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza
ddala awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira. Weewandise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera. Tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800-286-773 okumanya ebisingawo. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. NSSF, a better life. 88 katonyeze 8 CBS FM. Mpindi bomali sewunya kakati Uganda nsi nnungi nnyo. Buli mu biseera bigenda mu kulonda abantu bateekawo embeera ya kusunga ya kutumbiiza buli kimu kyonna tugenda tulabye Uganda egenda kuggalawo bodaboda mu paakinge abali mu nnimiro mwanyize mulima mu tumanyi tugenda mu kiweta panic mode. Batutwala mu panic mode ne tuvugibwa naye Katonda ono naye mulungi tugenda okubiyita mu byonna newebuuza abazireeganga naye sibunga ate bwoseka tutambula tugenda kakati okufooli kuyita twagala okukakasa bannayuganda kyeno Uganda nga bwe yaliwo emyaka egiwedde era ejja kubaawo. Ffe nnyini ffe tulina okukolerera emirembe gye twagala n'okuteekawo embeera gye twagala. Kakati bwe tuba amateeka bagayisizza nze mbagamba bwe nti yotasobola togererayo bana bibya abali mu paalamenti bennyini twava wano nga tugambye nga bagambye n'okugamba n'ekirango kiyise tibaneerero ku luno bujo sibamuga nti tudduka mu paalamenti tugenda kutuula tuteese tusoye ensonga kawaayiro ku kawaayiro. Nengamba leero Mukama mwoyo abatuddeko bulijjo nga kye tubasaba. Nze nina mukadde wange bamuyitanga Lukyamuzi yabeeranga kabonero eyo yampa ku butabo bwa Legiko batubagamba nti tulaba abasajja nali mu myaka egyo gya nkaaga nga bateesa nga basoya ensonga nakati ne bw'osoma Hansard otegeera kye baali balwanira obwetwaze n'ebirala byonna nga babiteeka mu bwino ne babyogera mu maaso g'abazungu ne bawulira. Nkitegedde basipiika bamu baba nga bayindi baki naye nga bwasoya ensonga era ku luno twali tumanyi nti mwoyo atudde ku opposition bagende batuule mu paalamenti bateese kawaayiro ku kawaayiro ne bayisa n'ebirango fakiti byalinga birango press conferences ku luno this is our space tugenda kutuula tuteese obwaayiro obubi tubujjemu ne batabujjemu naye tunaba tubabuulidde on record. Nali ndi mu mirimu ngenda okuwulira nti abo obasaawa gamusanvu nga bagati ab'opposition bafulumye nembuuza bafulumye batandisaawo olutandise bwe bati ne bavumaganamu awo n'abakulembeze bannaabwe ne bafuluma bonna ne bagenda. Engamba abantu bwe baatuma okuteesa ne batuuka mu lukiiko nga n'oluzungu balumanyi abalala ne masters bazifunye lwaki tebatuula twalina lukwago no mu paalamenti mu lukwago ebintu byonna byataakola sijjukira lukwago no kandagga mu paalamenti ne baba yakandagga yatuulanga n'ateesa n'etteeka lya KCCA dayo wetegereze bulungi okwekandaggako wekandaggako n'etteeka lya KCCA wadde yali agamba nti B naye yatuula n'aliteeseza era n'abuukayo n'ekigambo kya Lord Mayor yakireeta ono yekakense yaleeta ekigambo kye bayita Lord Mayor ne tubuuza Lord tomubuuza nze ngambye nti tayito ya akulira ekibuga yalagira yatulagira ne tukkiriza olw'okwagala okukola ki okutambulira awamu waliwo bye twakkirizanga Lukwago nga yabireese. Kakati bannaffe badduse mu paalamenti etteeka lyayise ffenna litukwata etteeka eryo amagye gaalirambise bulungi naffe ba civilian batulambise. Mpindi
okwata uniform y'amagye n'ojambala n'okumbakumba mu kibuga oba n'okumbira kumbireyo mu nsiko bwe bakukwata osibira mu kooti maaso. Civilian gwe bagamba yono civilian kiwaji sikwata nkumbi ogenda mu nimiro ng'oteeka likutte nedda. Owa opposition, owa government, omupoliisi ate nabwe tuwalaba bayingiza amakomera ojja kuyingira mu kkomera ng'okoze etteeka birigaana. Okujjaho nga tebazzeeyo ne bakyusa fina etteeka litukuvu mpinda okkirizibwa The change has come. Enkyukakyuka ezze. Oyinza okuba nga tonnakirowoozaako. Ekiseera kye kino. The change has come. Amawulire amasu agaakagwawo ne gasunsulwa ku mutindo. Njagala omuntu omu atatamidde tampalana agamba nti omubaka asobola okukwata obuwumbi 3 buli mwaka n'abugaba. Naye osanga omuntu n'amalujega ng'abagamba oli mwavu kubanga omubaka takuwa. General Court Marshal ye Jemulaba. The bill is coming back before Parliament. We are all candidates of the General Court Marshal. When Museveni appeared before the High Command, or the High Command appeared before him, he said, I'm giving you instruction to not tolerate hooliganism. Kooti ensukulumirira yasalawo ffenna twabiwulira. Abatali bajja tebasaanidde kuwozesebwa kooti eyo ey'amagye. Naawe alina amawulire osobola okugatutegezaako ku nooti 4 27 29 55. Ku mulembe guno obuyiiya n'obutale bye bitambuza bizinesi. Awo nno Kyabasa Fama etuteerawo omukisa gw'omwoleso omufunirwa amagezi agayamba abantu okutambuza obulungi emirimu gyabwe ne bizinesi zaabwe okuyitimuka. Ate ku luno Kyabasa Fama ng'eweza emyaka 29 ng'eruŋŋamya abantu b'abeene ku by'okwekulaakulanya mu nkola ya peosa. Omwoleso gw'omwaka guno egwongeddemu ebinnonogo. Awo nno abaagala okwolesa ab'amakolero amanene n'amatono, bizinesi ennene n'entono, amasomero, abantu ssekinnoomu na buli muntu ayagala okweggulirawo akatale nga byokola obyolesa. Weteeketeeke omwoleso gwa CBS peosa gutandika nga 17 ogw'omukaaga okutuuka nga 22 2025 mu Lubiri e Mengo. Ebisingawo okuba ku 0708 562 00 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika ziri 10. Mwaba batawulidde naye tuli mu weekend olunaku leero lwa 6 24 Gwokutaano. Ekifo kyolina okugenda okuwummuliramu kuno abantu bakiyita Forest Park Resort Buloba. Forest Park Resort Buloba kiri ku mailo ziri 9 ku luguudo lw'Emityana ve Kampala tuuka e Busega genda Butere bijja kulaba ku mukono gwa kkono ng'okkirira otuyise ku share erya Total oserengeta ku mukono gwa kkono gy'okulaba ekipande kinene kiriko nti Forest Park Resort Buloba. Ojja okumanya nti otuuse ojja kuyita mu gate olengera ennyanja ebeerako emizannyo mingi gye bayita ziplining empanvu n'ennyimpi. Era mu nnyanja mulimu ebyennyanja gwe bennyini weevubira ekyennyanja kyo wulira eddembe eryo n'essanyu weevubira ekyennyanja kyo mu nnyanja gwe wennyini ne wakisika wali n'okyerira n'abantu bo. Ebyesuubi by'abaana babalowoozaako ne weebiri naffe abantu abakulojja ne bujjukanyaamu waliddewo ebiseera ebyo n'ogendako mu kyesuuba ekyo. Bw'omala ekyo waliwo ekisaawe basambira emipiira. Kino kikuyamba okulaba nti okuuma omubiri gwo nga mulamu bulungi. Kati kira kitugamba nnyo waliwo obusaawe bungi obw'omupiira buno buliko ennaku zino. Ate obanga yagala kuvuga mu motoka wazi bayita bagi ovuga amaato waliwo team building bingi by'okolerayo. Ekifo kigazi bulungi. Fe ab'embaga tulagewa osobola okuteekawo embaga 3 namba. Ekifo bakiyita Forest Park Resort wa e Buloba. Buloba nga wa ku miles 9 wosanga Forest Park Resort bagula kuva ku balaza paka ku Sande enkyendo ng'ebuba ku Sande wabeera ennyimba ez'enkadde eno buli ekyenyanya n'abantu bo abandi bazannya omupiira walabako n'abantu n'onyokyusa ku mbeera
teeka lya magye lyazze n'owumulizaako awo nakampumule ku byobufuzi bya Nsereko kangende kati ku Forest Resort Park mpumuleka awo wayala kubuukinga meeza yakubuukinga ntebe yammwe gy'onootwala ne banno b'omanyi mu kalulimi lwe lumu ng'okuba essimu 075 300 544 Forest Park Resort Buloba mabi ziri 9 okuba essimu endala 077 140 509 Forest Park Resort Buloba miles 9 kati abantu bulemu walaga tulina ku email electric mail forestparkresort@gmail.com mutuweza obubaka mujje ku Forest Park Resort e Buloba mukyuse ku bulamu basangibwa ku miles 9 ku luguudo lw'Emityana jangu n'abantu bo kyemisana kibaayo bakulayo meeting kyonna kyoyagala kiri ku Forest Park Resort Buloba miles 9 ku luguudo lw'Emityana muwogo kuluma wasanyala ku side emu amagulu galimu omuliro amagumba ganyiga discs ni gasesero ganyiga nerves kati owulira obulumi ng'olabye naye mulungi tuli ku CBS eggwaniro lino gy'okundira omugongo bakujjanje onere ddala ku ssente entono bakola therapy treatment bakola massage bajjako awaka kye bayita home care treatment bakujjanjabira awaka ku ssente entono ddala ino siddwaliro kuba teri bafiirayo teri mochari siddwaliro ggwaniro owona omugongo bali Kawempe ku 5 esimu asatu musatu 00 Akawempe katale waliwo mmole kulina nyaa plaza ojjo balaba 076 54 58 31 era wena omuntu asibye ekisipi mu kiwatuko nze watawuliza CBS nga bawonya amagumba gye bali amagumba agasesetuka abakujjanjira ku ssente entono bakujjanjira n'awaka bali ku simu 075 19 3300 oba 076 54 58 35 kibere sebunya sebo badde nkugamba nti etteeka lino pulezidenti bw'anaalisaako omukono byebimu ku bannaffe bano ba kanso nkwago bye bagenda okukozesa singa baba n'abakutta omuntu nga bamujweteseeko ebintu ebitali mu tteeka bisegedde bano balukwago bennyini tewajja na kuyita mwaka ng'etteeka lino linnyini lyebakwotinga lyebalambika lwaki ono wamukutte ng'ate be bawulereza abo banaaba batutteyo zino ekkooti nazo zisobola kukola ebyo kakati ekkooti nazo zisobola naye waliwo ekintu ekitali kya bulijjo si kya bulijjo omusajja wamuwulidde wano nga aweza wadde omusango guli mu kkooti gwa Kagezi nti ffe baatugula busente ate ne batuwaako mitwalo bwe buti buli omu n'awulira obusunga senga teri mateeka gakwata bantu bano twandikoze tutya so nze ndowooza etteeka liise bannaffe oba babadde batabaliyo etteeka liise be bakyeyagalidde be byakutaddemu jjumula ne bafuluma kakati ffenna litukwata kiri eriffe buli omu okusoma etteeka eryo n'omanya ebyokukola nebyotakola ekyokubiri kibadde ku of course bagenda bakikozesa essaawa zino nga weapon ekyokulwanyisa gavumenti mbi nalabira omuntu ogw'amaanyi by rule of law byamateeka biweddewo bakoze etteeka naye nagamba nti byamateeka byaweddewo kakati abantu baffe buli kintu bakifuula ennaku zino bakita weaponizing buli kintu bakifuula kyakulwanyisa mu byabufuzi era emutu ekibiina kyalukwago kati bo buli kimu bagenda kifuula kyakulwanyisa etteeka eryokubiri erya interparty organization for dialogue be bagunjawo era lukwago no si gwe mulundi ogusoose okujja gamba nti be bamu abatandikawo ekintu ekyo ne bagenda eggana anti buli kimu kyabasanga ebweru baleeta ne baleeta naye tebamanya nti kibuyaga kyale kibuyaga bwajja atwala ne byatakola ki byataleeta kakati bo bennyini be baleeta ekintu kino kyali interparty dialogue nti entabiro y'ebibiina by'ebyobufuzi
bwebatuula ne beegeyaamu nga bono babadde akola ki okutali badde musango lwaki ate bakiteekamu etteeka tulina lwampaka tuula nange era be babitabula nkugambye be baagamba tugende we tunaateesezanga ekiri mu constitution nakyo kirala naye bakibuukako ne bateekawo kino era kino kye bassaawo kye bakulembezera kye kibadde kibawa ensimbi byebimu ne walukendaba national consultative forum kyekimu nkugambye bo benyini bye babitabula senga baali baagala kino intawa bakiyita interparty consultative forum bo benyini national ekyo kye bandifudde omulamwa national consultative forum kye bandifudde omulamwa nga ne sente mwe ziva naye baazijjayo njoza nga mulimu ne bano development partners baffe ne bakola ensawo eneebatuuzanga ne beegeyaamu kaakati bwe bakola ensawo okwegeyaamu ne bakuddukamu kaakati nga baagala oba tetutudde ffe mutuwe omutemwa gwaffe kati ebyo nabyo byakifere abandi boogera ku corruption that is corruption 311 togenze mu lukiiko kyokka bagaba soda omanye ennaku zino bakola embaga abantu abalinaawo ku mulirwana abo balinda akalango bannange saawa yakulya tositukanga tebakuyimiriza ogenda emmanju ng'abavudde abayita mu nsuku abajja ku layini be basinga obungi abali mu kidaala kakati nabano kye bakola tebatudde kuteesa tebatudde kwegeyaamu baga tutuule nga baga tebaki mututuuza mu state house twegeyemu nti ate ekololo bakituulayo ekololo be batyo buli kimu bamagaye bakiwemponaizinga okukinafuya n'okifuula ekitali kya muzinga sente bafuna ebibiina byonna bigabana NRM egabana naye kati NRM okugabana nga tebatudde bagaye tutuule waliwo ne secretariat akati boba sente kakati ebyo era bye beekoledde etteeka ate bye badde bazifuna kakati ayagala anaatuulanga ne beegeya era bye babyekoledde ekisembyeyo wadde ogamba kya abazungu kyabadde human rights dembe eri ne bagenze ne bagaga omujamani gwe era obutiitizi bana bo bennyini babadde balina ebintosa bagenze okulaba nga baagala kubambuka byankulaakulana ne basaba basinkane omukungu waffe owa gavumenti wa operation wealth creation akola ngandi mu gavumenti yakulira operation wealth creation n'ofiisi weeziri n'emmwanyi abantu baazifuna n'ebijanjala abantu babifuna eri muteeka ki eyo operation wealth creation eri mu gavumenti se government department ifuna ne sente ina n'emisaala n'abagikulira waliwo ebitajja n'amateeka waliwo ebijja bwe batuuseeyo ekyabatutte byabadde byankulaakulana nga baga nti owaaye waliwo omukungu wammwe yatuvumye yatugambye era tuli mu kutya kw'amaanyi nnyo kaakati bannayuganda tulina omusajja bamuyitanga Tamale Emirundi yagamba nze ntambula n'ennyondo bwe nakusanga nkukuba Tamale Emirundi agenza nakufa kugenda mukama amuwe kimule ky'emirembe yakuba n'ennyondo otegedde akati waliwo ebintu ebimu ebitandisitudde mu muzungu EU delegation sikitegedde EU kati muwozi gwogeza ku Tamale nti yakanga bukanzi ganja kujjako omutwe gwe kabobi yagujje kwani gwe Besigye nja kusala mu social media yabeera mu social talk so alinga Tamale Emirundi social media si not official oba atawandiseeko ki oba wandiseeko bya mukyala we oba wandiseeko bya girlfriend we oba wandiseeko waliwo lwe yagamba nti Kenya njirumba enkya Kenya yagirumba nagati egundi tugenda kakati waliwo abazungu batitide batiitizi kutiitira balabyeko mu Uganda dduka oba bannayuganda badduse ne bagenda babawabira okimaliza ote kino kakati nze ndowooza waliwo ebintu ebimu abazungu tubawa amagezi baweggwe bawe kyebalaga butiitizi bwe butyo secondly ekyato omwami nalumanya
nedda sinye mizamu zabange fenna sirugerwa bange fenna ebigambo bya echato omwami na General Muhoozi tubirabira ku social media tubirabira ku social media of course ebimu naffe bitunyizaamu naye tosobola kusitula abantu 40 butitizi n'otindiga eggendo nti tugenze mukaaga mulamu mutudde muteesa tugambe tutya tumukole sebo bawandiike olaba nti ekintu kigenze wala era kibatiisizza nnyo babajja kubaddamu officially bagenze kunyumyamu era bebanyumizaamu ebimu twabiwulidde naye bannayuganda tulina kuba bakakkamu buli kintu omanyi bintu byennaku zino buli kimu tukitumbiiza ate ne twerumya emitima. We are supposed to be a happy society. Mishtegedde akati obuntu obumu tugenda ntubufumbirira ne tubu Uganda banaitwe obwebindu ati tumuwulidde mukulu Lwamea ngatandika bandange Uganda tugenda mu Bugundi tugenda mu yeye ategedde abali ku ddembe basekerera abajeera naye okinaguse ogambye nti Abayuganda twekola ki twekabire tugenda tejjana kuba bululu kugamba buli kimu twakyagala mu ssupu panic mode okugambye okuva nakati mpaka akalulu kanaggwa nga tuli mu ebyo buli owuli akayinja ku nnyumba yo fubuluka misinde olutalo luzze so nze ndowooza nti tube bakakkamu General Muhoozi ali mu institution namba nsubira abamagye oba simanyi emiwendo gyabwe bali mitwalo na mitwalo batwala ne balina bye bamanyi nti eno komandi balina bye bamanyi nti ebyo zayogeramu ku bibi of course naye tumukubiriza ekifo kyalimu kya buvunaanyizibwa nnyo kyayogera abantu amateeka lwaki tavunaanyibwa ku ebyo nabyo byotali mumativu nabyo lwaki amateeka g'amagye tegamukanga otera okuwaaba tandikira ku ekyo nze natwala sejjusa mugendo ko tumashoka kayibula tera kuwaaba Parliament yaffe bannaffe abakolera amategula ga buli kika nga mawangazi basangibwa Lweza ku Entebbe noti 379 655 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulungi. Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Yes sir. Big. So bakusi. Amateeka mwagayisize sara kudda. Amateeka gayise. Kyekiddako. Parliament ekiddako eri muna Uganda ne kulonda. Muna Uganda asala amagezi yeewala ebyo byayisiddwa mu mateeka ate nga byewalika Medi. Nakugamba wano emabegako eri nti simanyi lwaki naddala bannaffe bano ab'opposition ensengo eno bagifudde ennene nnyo kubanga etteeka eryo lirimu ebintu bingi nnyo naye bo bajjayo kantu kamu k'abantu kugenda mu kooti y'amagye ba civilian. Naye ba civilian tebagamba buli civilian Medi. Etteeka lino ligamba oyo civilian gwe basanze n'ebintu by'amagye oyo civilian akozesezza emmundu n'atugunjula bannansi. Bannayuganda banyola mu ensonga tamanyi civilian kye ki? Civilian ye muntu atali mujaasi atayingira mu bujaasi omuntu nga tali mu oli bwaga civilian ye muntu kitegeeza ki mulimi lwaffe ye muntu atali mu magye ate atayingira mu magye ati ekimu ekyo atali mu magye atayingira mu magye naye katono nnyo kamembe katono nti buli tteeka lirambulula omuntu gwe baba obugiddeko nali netteeka lyalambuludde civilian oyo yennyini anti gwe mbuuza atali civilian bamumanye atali tewagala ku civilian gwe anti kibuzo kiri kimu
tetwogera ku Medi sebunya goyingiddemu enyingire tetwogera ku oli wawuza civilian kyeki goddemu otya etteeka yogera civilian yeewadde ebikozesebwa amagye era n'akola ebyo abamagye sinanakola ebyo abamagye naye bamudiscribe nga ono civilian gwe twogerako wammanga yoyo akutte tools abamagye n'akola ebintu bino wammanga bamuwogerako era bamunyonyo ze bayita tools z'amagye Medi mwe muli kawunda asookanko obudde bwange bamuwadde obugwere ebireya binyonyodde kitegeeza teyabibaddemu naye otugenze wali civilian kakati civilian Medi yoyo atali CBS FM lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza isaako limbibuuzo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga balina science lab k'okumya amaaso library ya mutindo nnyo batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga okufumba obulimi n'obulunzi ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD ebisulo n'endya byonna matabuta okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka essimu nooti 753 888 nooti 3 oba nooti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 100 ku 100. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 atoba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka. Alo Sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes Sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba na kutya enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62 bwetabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo 88 katonyeze 8 CBS FM mpindi boma civilian mu context yena avunaanibwa mu tteeka lino yoyo ayina emundu ayina bomu ayina ebyambalo by'amagye n'abikozesa okutulugunya bannansi. Kankuwa ekyokulabira ku Medi mukadde waffe Jeno Katumba Wamala bamubira wali amasasi ne batta n'omwana we ye Mukama n'amusaasira. Kigundu bawama Mafiina bamubira wali ku Northern Bypass. Abiriga bamukubira wali Kawanda. Gundi afande Kirumira bamutira wano Gindi masasi omukulu waffe w'ekika ky'endiga bamutira wano masasi n'abantu kagezi omusango nawudde wano nga ne CBS esoma nga ne bamutta ne omuntu ajja n'emmundu n'akuba abantu amasasi n'amala n'abuukira bodaboda n'adduka. Kati gavumenti egamba oyo ayina emmundu naye ng'emmundu eyo agiina mu bukyamu gavumenti temumanyi nga ayina emmundu bwe tumukwata nayo ng'atulugunyiza abantu ng'akoze eti ye tumutwala eri gye bavunaanira ab'emmundu. Kyokka nze empindi bumaali nina emmundu naye emmundu yange gye nina gavumenti egimanyi nti empindi bumaali ayina emmundu namba gundi naye amasasi bwe gati agafunye buli mwezi guno yafunye gano singa omubutanwa oba ngwa mu kavuyo wano nga abayaye baagala okuntugumbula nenjijayo emmundu mu butanwa naye okuba omuntu essasi bantwala mu civilian courts gye bampoleza kubanga emmundu yange
emanyiddwa mu mateeka nti emundu bumali mpindi agina agiwera ne license tebatwala mu court martial naye ono ayina emundu nga yagifuna mu bumenyi bw'amateeka gavumenti tegimanyi gwe batwala mu court martial. Medi bannayuganda baleme kwerabira nti eddembe Medi bannayuganda baleme kwerabira nti eddembe lino lye tuyina lyayina gye lyafu gateekawo embeera etanyoomanyoma mundu kugitwala nti kyakuwaanyisa kyakuzanyisa. Genda insecurity eri e Congo eri kuba nti buli muntu ayina emundu nga bw'ayagala. Bwe babadde badebatinga etteeka eryo Medi ababaka baasituse ne boogera omu ku bo yabadde Peter Ogwanga n'agamba maama we bamasasi ne bamutta nga babba nte ne taata we n'omulala n'agala nange bagira muganda wange babakuba bwe bati ne bajja ne batwala ente simanyi babayita bakyabo bakalacuna ne badduka. Kati abantu abo balina emundu tezimanyiddwa bayingira ne bayingira wano ne bayingira wali naye omutwala mu kooti eno eyaffe eya bulijjo ekinavamwe bati nga bano baye Lord Mayor bagenda ayina eddembe ery'obwebange bamuwe beyiro akabala y'ennaku 3 kyokka eryasse muntu. Kakati eri mu magye balina gundi gye bakola ki gye bakwatamu ebintu. Nze bwe mba saagadde kuyingira mu ekyo emundu bwe mba njagala ngisabe mu mateeka ngifune gavumenti ebanye nti nina emundu. Medi nze nagenda ekyankwanzira omu ne batraininga ng'ababaka ba palamenti ne batuwa ebyambalo by'amagye ne bagamba nti ebyambalo waliwo omubaka eyasukka n'agamba pulezidenti mutuwe ne ku madowadowa. Omulala n'agamba pulezidenti ebyo byonna bye tubawadde tubibawadde kasita mukakasa nti mubiwandiisiza wano nti tukumanyi nti olina ekyambalo. Nagamba nze kyange sirina gye nkitwala kubanga lwaki neesembereza ekyambalo ky'amagye nga siri wa magye. Lwaki nyambala eggwandula ly'owa Levulandi nga siri Levulandi. Era we ndyambala ne bankwata ne bantwala mu kyaki banvunaanire mu kyaki oŋŋamba otya nti banvunaanye mu bukyamu. Medi kansembyeyo kano bano bannaffe ekyambisa civilian nabadde n'ensonga yange wali civilian ng'avuga b'amagye wali civilian ng'avuga b'amagye waliwo civilian avuga ab'amagye waliwo ow'amagye avuga wa civilian. Kakati oyo civilian avuga ow'amagye bw'aba ayina emundu eyo agenda mu mateeka kyekyo kyenkugambye nti mpindi bumaanyi Medi naawe oyinza okusaba emundu n'oyo omukyala akuliraanya awo emundu yaddembe okugisaba kasita oyita mu mitendera eresi 1 eresi 2 eresi n'ogenda yonna ne bakuveetinga ne bagamba osaanidde paka ku district ne bakuwa emundu. Kakati emundu eyo gye bakuwadde eri mu mateeka emanyiddwa era etteeka lino ligamba wenfuna akakyakyaganyo oba ngudde mu bafuuti soja ne bagala okunkolako obulabe n'enjigyayo emundu yange yembabalula envunaana gye banvunaana ngenda eri mugundi mu kooti za bulijjo naye singamba ne AK-47 oyo ye civilian avuga ow'amagye oyo ye civilian avuga ow'amagye emundu ow'amagye avuga civilian ow'amagye avuga civilian ate oyo asigala w'amagye ate civilian avuga tekimukwatako okiriwa nga wadde obuzibu bwonna ono ow'amagye alina gwakubyawo. Etteeka lino kyenkugamba etteeka lino buli omu lirina engeri gye limwogerako lwakuba abantu boogera tebannaba kulisoma fe abaasigaddeyo mu palamenti waliwo obuntu bungi nnyo Medi twayambye mu tteeka lino okutereeza temukyejusi kyemwakoze Medi kyenkugambye mulimu obuntu bungi nnyo mu tteeka buno obuwaayiro bungi nnyo abaasigadde bwe bayambye okukyusa kankuwa ekyokulabirako omuntu gwe bavunaanye mu kooti y'amagye nawulira tamatidde na kooti eno esooka bagiyise unity court martial agenda n'ajulira mu division court martial n'amaana n'agenda n'ajulira mu general court martial bw'aba tamatidde twataddemu akawaayiro agenda mu kooti zino ez'ebweru kooti ez'ebweru nezigamba bw'aba tamatidde ne bino ebyamagye agenda afuluma n'ajja mu kooti ez'ebweru kooti ey'ebweru negamba abamagye mwasaze bubi
omuntu ono mwamusalidde bubi ku nsonga eno n'eno ne tuteekawo n'ebbanga si kubeera eyo omuntu ali mu kooti yasalawo bantu tebakyadde mu nkola abaliwa kooti eri supreme court ekuba yalisipire mwalidde wali gundi kabaziguruka winidro ne basalawo ekiryo ya Supreme Court sango akabaziguruka Supreme Court nga 3 mu January omwaka guno yasalawo ki negamba nti abantu ba bulijjo tebatwalibwa mu General Court Martial kibalwa kitiasa kitiibwa kooti yagamba tewaliiwo tteeka bwe tusomye UPDF Act ekkiriza kutwala muntu w'amagye mu kooti martial kutwala civilian mu kooti martial bomba mwagala okukola ekyo mutereeze bino kakati mbedi njagala kuddamu ekyokubiri era mu bimu ebyatwekeddwawo twagambye tutwali wa Road Mayor oyo n'agamba nti omulamuzi asala kooti omusango teyasoma ate wamala okugira bwati nga ayimirizamu kooti ate ono simanyi kooti biki najja n'amubuulira kati muteeka muno twagambye omuntu agenda okukulira kooti martial ateeka okuba nga akolifayinga n'abalamuzi ateeka okuba nga akolifayinga okubeera omulamuzi wa kooti eya high court mwatuse kuwaaba ani awaaba ani awaaba uli okuwaaba kutya Medi omanyo nabye nyinyonyola nomala nonjija ku mulamu kakati ani awaaba taina answer ku ani awaaba taina awaaba kugambye amaze wiki namba ayita mu tteeka ali asinga ndisoma Medi one serious tteeka dungi naye bano tukyogere ekyo nnyonnyola birimu ne bano baagala dungi etteeka bano bannaffe bagamba kyamu bidungi nze ku muntu akuba abantu amasasi ati wenkubuulira etteeka lirimu ebintu bingi ebintu birimu ebintu etteeka lirimu ebintu bingi bwe mubaamu obuwaayi nga tebukwatagana naye nze njijjamu kamu abantu ke beesibyeko okutwala civilian mu kooti y'amagye nze nkugamba nti civilian bogedde Lord Mayor ndeka mali civilian akwate emundu n'asanga abantu nga bali mu mirembe gyabwe civilian eyakwata bomu n'akuba abantu wano ku rugby background erugogo abantu bonna ne bafa nina n'emikwano gyange nakati tebatereeranga bw'omukwata oyo n'ogamba onotabangako mu magye lwaki omutwala mu kooti ngasse abantu enkuyanja n'enkuyanja oyo talina ttaba bano abannaffe ab'opposition abakifudde ensonga babuzaabuza bannayuganda bwe baba babadde baagala nnyo nga balumirirwa ba civilian nga bwe boogera babaddewo lwaki bafulumye nga netteeka terina tubeera table terina bakuteesebako terina banakusomwa nti lyeriddako bonna ne beekandagga ne bafuluma ebweru mwefuta okusigalawo ne bajjamu obuwaayiro nga bwekugambye obumu bwe twagenze nga tutereeza kano kabi kano kakome kaveemu ne kavaamu bo lwafulumye bonna boogerera eno kati bazze ku radio teeka bannange lituli bubi naye okoze eki lwaki toyimirira wali ku fulo n'ogamba kano mukajjeemu ebirala byonna ati bawowoolera ebweru nga babadde n'omukisa kamalize ne kano bawowoolera ebweru wakatale ng'ate babadde n'omukisa kubanga bangi ababaka abasukka mu 10 basobola okuteekawo fight ogabye ab'endale mbabadde bameka bano 10 abantu 10 ku 10 debate tenyokaawo neesula naye kakati mwe mudduse ate bamaze okuyisa muge eteeka binnyo tulabye bannayuganda mwekaabire ekirungi bano boogedde ng'abalemmeni era mbasaasidde nnyo ebintu bye bagenzeemu ebimu biyinza okuba zitoowerera era n'enjogera gye babinnyonnyolamu olaba nga babikutte we batyo sambala njagala okubaddamu bwendi namba emu Mpindi agambye nti abamagye balina enkwata bo gye babikwatamu eya kooti eza bulijjo zitabikwata
ekyo era kyogerwanga muntu bwe bakati omanya amateeka kuba si mateeka tulina ogo omu uliriza kati ebyo si byendimu bweba general court martial ne bweba kooti za bulijjo zonna zivunaanyizibwa okuteeka mu nkola gye tuyita Bill of Rights eri mu chapter 4 naye ddala akawaayiro namba 28 oba ennyinga 28 eyogera tu right to fair hearing oba tribunal oba court right to a fair trial kakati ekyakikulaze nti ekireeta Museveni okuteekawo general court martial zimenyese mateeka please ngansirise bangero lyonna kamalirize nange ogira lwaki opaayira kyesogedde abantu nkyogeranga bwe nkitegedde nange kankitereeze kamalirize nti Museveni yagamba tayagala kooti ziwe bantu beyiro era kyekimujja mu civilian courts agende mu general court martial eyoku oba omenyese mateeka oba omuwambye ekyo nakyo kankiddemu Mpindi agambye awadde example abatta muganda wange Meja Kigundu abatta Kirumira abatta Kaweesa abatta Joan Kagezi uliriza abakuba Katumba Mala ne batta ne muwala we uliriza nkuwa listi kwabo bonna ani ali mu general court martial kuba si yakajje baddewo kwabo bonna abatta Kaweesa abatta Kirumira abatta Joan Kagezi Nagasure be bamukutete bamutute mu general court martial please general court martial baddewo kumale myaka 2 kwabo bonna tekuli naye mu general court martial waliyo ba Masheti waliyo ba Bobby Yanga waliyo ba Besigye be batasanze namu ono gwe bagamba nti Bobby Yanga bakusanga n'akakofiira gwe bagamba Masheti nti bakusanga n'akakofiira kanupu so tuleme kugamba nti ebintu byogera bwe ekirala kwe kugamba nti no ono kyabadde agamba ekyamuhozi sinza kukirekawo nga sikizemu kuba kinkuteko nnyo ono kikundi CDF nti waddemba okwogera ebibozibozi byadde bimenya amateeka social media mbw ate era byayogera ne ku bazungu byakanga baana abazungu nabo bali bekutiitiira CDF ate nga kyayogera yakulira amagye mu ggwanga laba yagamba nyina Edimutwe mu basement yange muyigereza Lunyankole Human Rights Commission never in mugamba gwe otamute tujja kukangavula nabagamba mmwe gwe wangadi yagwe nkwadde last warning damoje jembe gwe wano njja kunona waawo woli kakati unawoza nti bine ebintu bano mbasasidde ate tuleme eggwanga nga lifa tuleme kugira bwe tutyo balime nkubulya balina bye balina okwerekeza kubanga bantu bagenda mu general court martial tugenda mu olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufuna nkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi Masala Broiler Concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gwe omulunzi Masala Broiler Concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuba ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate Masala Broiler Concentrate. Abagombe Medical Services Hospital Mengo nga bali wamu ne radio Kyabasa ne BBS Telefina bategese olusiisira lw'ebyobulamu ku ndwadde zonna ez'omutima nga bakugu mu ndwadde zino bakubakebera n'okubajjanjaba endwadde z'omutima era mubeebuuzeeko ku ndwadde zino wamma ggwe musobole okuzeegobako nga Ssemukuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Olusiisira luno lwakuba ku ddwaliro lya Gombe Medical Services Hospital Mengo ku bali Ntuma nga 7/8 ogw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 10 ez'olweggulo. Olusiisira luno lwaba abawezezza
myaka 18 kale mujje mukeberebwe endwadde z'omutima nammwe abazirina mujje mujjanjabwe ebisingawo okubiri abagombe medical services hospital Mengo okubali ntuma ku 0708 800 0M0 oba 0762 666 777. Bingwa ze bingwa akomyewo bingwa 225 wuna sonze tuina bingwa toto oyo wabana ne bingwa wa mabingwa ebirabu bya bingwa 225 mulimu ettaka chapa kumeza mulimu pikipiki zitivi gagade omuthimbi wewulire ebyemizanyo obimanyi mu kichwa jangu osaleko wano ku reception ya CBS wewandise katikati obere bingwa wa mabingwa bingwa 225 ku 89.2 radio ye yebyemizanyo emandu so Tinana munana akadakika zizino sinjizula kuri sawa mukaka. Medi wetwogera president nze namugamba ati ekyonoonye etteeka lino abantu okulowooza public okulikaabira okutuuka ku level eno be bannaffe abali mu gavumenti abali mu magye abalikozesa okutulugunya abantu ababawakanya oli n'akwata nti omwana ono tumusanze ne kabereeti tabangako musirikale naga ne bamuddusayo mu court martial tumanyi ne baddeeta obusosonko bwa masasi ne babusuula ewaka olwokuba baagala omulwanyisa mu by'obufuzi oli najja nga ayagala okulwanyisa Ssebunnyono n'amukasukira ekigoye netugamba ebyo bye biyonoonye etteeka lino era nze ku muzindalo kuno mmendi kwendi saagala kulowooza nti abaana be bakwata obukofiira be bakwata kyovala n'ezo engoye bazitaddeko laama nti oteeka okubaako ne logo eraga nti eno ya UPDF so sigenda kukwata buli atasaanidde naye ono akubya amasasi n'atta omuntu kuweereza ggwanga bebale kundeetera namunnabyeke munnange mulodi Elias Lukwago anzigego kaagala Samali bwayitibwa kimu ensonga muzogedde naye wotandikirako wali bwana mmedi wotandikidde wapituwenseyo ekyaleetera ebyo byonna okulumba olubiri mu gyesanvu eri twali mu lulu gwa byabufuzi bwobote era watunuliramu olwaleero bwana mmedi omululu gw'ebyobufuzi muganda wange oyo wa NRM asobola okututegeera titosobola kufuga abantu myaka 40 n'osigala ng'era okyayagala ekirala bwana mmedi nga mmaliriza ku nsonga ya essekeni eryayimbidwa ganze mulekimu tegeeza eggwanga n'abatuwuliriza ebino byonna tebyazzeemu ne bizze kuyamba muntu wa bulijjo byazze kulwanyisa ffe bannabyabufuzi juzi mwalabyawo bwana mmedi nga tuli mu kooti bati pesi nga bali mu kooti awe wabeesigawe nakawa nga bazze kukola fujjo ku baana ba Africa PFF naye tubategeeza uyagoye oluzungu ekimu muntu wange tereko sebuliba lamutiza nyettebo ikola deviation apele kukana kuna mgongo state simulira likiria nkuwulira bulungi nnyo setukaye na bukaye nterikiria genda maaso nterikiria kale taata atambulirewo mpolampola naye mukulu Ssebunya nkwewuunyizza bw'ogamba CDF nti ebyo bya social media ng'abaana be bakwata nga bannuuwa mutwe ate babakwatira babijja ku social media ate mba nkwewuunya ekyamazima mukulu Mmedi CDF tulina kufulumya statement yensonga lwaki olwa President Museveni alina naye akawuntize nga bw'oziraba era ekintu ekibeera ku social media handle tukitwala nga nsonga nkulu kuba ofisi gyalimu ofisi nkulu ensonga yonna ekyamazima mukulu Mmedi lino etteeka lye balireese lirina amaaso yensonga lwaki olaba nti abaana ba Nuupu bonna bayooleddwa bateekebwa mu ki ba Olivia Lugaya bonna abaavaayo n'abakyaliyo babatese mu kkooti y'amagye olw'ebyo naye ate ng'olaba aba NRM balina z'obulo zaabwe tebakuunwako eyo etteeka lirina amaaso nze katwe ali ku simu halo lubakyoya kasoke nebaza bali mu studio yabo nanze lubakyoya naye kyasobola okubuuzaamu bakonde bobombi abo omukulu Mpindi Bumaali n'omukulu Ssebunya mugenze mu kooti maaso eno ebaddewo
temuli bataliba babulani bwa balina byabalo by'amagye wadde mundu wadde ebyamagye mwe bali bayitirivu nga banamba byabufuzi kwogera President Museveni kabikiza besije freedom fighter ne munne bali bakomera luzira nga koti yagamba ko byamagye tena hoteliyo tebaliyo mwali bumali baja kujewo nga wogera President Museveni kuwagira nesawa jeri nga President Museveni tatali kuwagira mulala baki bagambe ndino mamalo ne mundu oyina tutujewo ifomu y'amagye ndio yira kutwale tumaiza ngamba era zibaza nyuma omwami bamuyita Robo waffe okugamba ndi kufulumbe bwe mulemerayo kiyita bimeka ebiyise nga gye bali wange ameri bali kuweereza mu kibijjo ne mumani negomba kakati eteeka bayisiba nuupu toyisina kirala kirakubulabona nuupu bagenda kukwata abaana b'abantu bateeke makomera batuddeko emisango etali bituufu babasibe n'ekyokubiri bwana maali akimanyi onaleva oyo nti akadde konna naye bijja mutuukako kubanga NRA tegenda kufera mu buyinza naye ejja kuvaako naye zaali bayisizza bwana maali zijja kukwata bajja kukusiba obale kuweereza siro jakwebaza olumenyera kwebaza namwenabaze neyanziza nnyo maybe okusobola otuweereddwa wano olwaleero buli lwenja wano CBS nga bwe wagamba tutambula n'okumanya nfuba nnyo okuvaawo ne kateekaawe ne keŋŋenze nako kenjize olwaleero keŋŋenze nako kenjize kavudde wa Kibirigese Bunya nti CDF omwana muto adda mu social media n'ajoboja ye kyagambye ebibozibozi akola ki ndi wabuvunanyizibwa nsagala kukozesa nnyo lulimi lujerega kati njagala nki oli yagambye nti ba MP bawowoola kati njagala byagambye bino byawandiika bya social media nebiki njagala nkitegere bulungi kyemba ngenda nakyo biki bya kakikubuulira awo